njagala okubakulisayo nembebaza okubanga mukyali naffe mawulire gaffe ag'omunnyo ku 3 wano ku Salt TV tugenze mu mboozi y'ebivumbuddwa eggwanga lya South Africa ly'eggwanga lya Africa lisinze okubanga likosebwa ekirwadde ekya COVID-19 lyakafuna abalwadde 165 ate nga lyakafiisa abantu 11 bukyanga ekirwadde kibalumba mu ggwanga eryo erya South Africa. Twagala okubanga tunuulira embeera y'abantu abawangalirayo muli ne bannayuganda butya endwadde ya COVID-19 gye bakosezaamu mu mboozi eno ey'ebivumbuddwa. Eggwanga lya South Africa embeera gye lirimu kumpi kyenkana efaanagana ne wano mu Uganda ekiriwo. Enjawulo be bantu abangi ennyo abalina akawuka ka coronavirus bw'ogeraageranya ne mu Uganda nga ffe wano tukyalinawo abasoba mu 5. Bannayuganda abali ku kyeyo e South Africa bye bayitamu babirojja. Ennaku 21 gavumenti ze yalangirira n'eragira abaayo okubeera mu kalantiini nga tebafuluma nabo zibanyize. Sebyala Magandaazi munnayuganda ali mu South Africa atulaze enguudo z'erudda eyo obukalu bwe ziriko. Era nga mulaba embeera bweti betambula nti enguudo zonna akalu, abantu bonna bali munda. Ekitundu kyendimu Western Cape, ekitundu ekye Cape Town nga akatundu bakayita oba akaalo bakayita Bera. Embeera nga bemugiraba abantu bonna bali munda, abavuga emmotoka ziba za muswaba, atambula wa muswaba, ninga buli bantu bonna bali mu mayumba gaabwe maggale bali munda. Okufaananako Uganda, South Africa enguudo zonna nkalu, ebifo awaguluwa ebyokulya byonna kumpi nabyo bikalu. Sebyala abalwadde South Africa beeyongera buli lukya. Ekirwadde kinyiitidde, ekirwadde kyamaanyi ddala, bannange ekirwadde kitta. Kyokka Sebyala mbukana akalwadde kakola ki? Kana akalwadde katta, abantu bafudde. Bannayuganda Sebyala abakubiriza kyakukola gavumenti kyebalagira n'agamba nti si kibonerezo kubanga nabo mu mayumba tebavaamu. Mwekuume bannayuganda bannange, buli omu ali gyali yeekuume, bane tufuba okulaba nti nno akalwadde kano tukalinnya ku nfeeto okulaba nti nno tukawona. Ogambye South Africa si byakuzannya kiri kitya? South Africa gye tuli mulaba amayumba gonna abantu beggalidde munda, tewali muntu yadde n'omu ali wabweru. Naffe kenyi tuvudde ku katono nnyo naye ng'era tugenda kuddayo mu bisulo byaffe tubeereyo. Nga munnayuganda alumirirwa ensi ye Laban atulaze obulamu bw'ayitamu mu nnaku 21 ziba abasibira awaka. Ffe mutulaba tuli mu waka waffe twabivaako ebyokukola nga nammwe mwabivaako. Bannayuganda basabye bakole ki? Bannange nsaamuuliza omulango wa gavumenti musigale waka, obulwadde bwa ddala. Kituufu ensi ziri ku bunkenke. Amakubo agaali gakwatirira abantu gonna South Africa gaakala dda. Zaake Nangoli omwana enzaalwa ey'ebugisu yakulira banne abali mu South Africa agamba nti ekimbe ekya COVID-19 kibatadde mu kutya era wadde ali ku mawanga agamba nti kyebagoberere South Africa ne Uganda kyebandibadde bakola. Nikugonderega amateeka nga ndibakulagire kubiriza bamasaba bali South Africa ni bali Uganda mwesi kubona nti ekintu mukitamu nkola kusigale nga kuli baalamu. Ogambye abamasaba e South Africa ne Uganda obakubiriza kukola ki? Bulwale buno bugali nabi nenga kwayirire ebintu byese bali kukubolera bujala bwaba bukendera. Douglas Mukwana akulira basoga abali mu South Africa. Embeera eri gibapakasiza girojja lulwe. Douglas ogambye ki ekiriyo? Amateeka gafulime ife tulikogera mu nnumba tuli mundu mu bitwegalire amateeka gafulime teziratambula kulya. Mukwana mukkiriza ebya Bayibuli ogamba bigamba ki? Aye nga byawandikibwa mu bitabo ebituukirivu kyakolebwa nti ebiringa ebyo tebidda kujanga wazira kusaba na kusiiba era n'okusaba nti mwena naye muli kansabe tusobola okwika mu mukono gw'omutonzi asobola okwikaikanya ku busungu. Kati omulango ogwo gutuwe
era n'omulanga gwenkubira Bannayuganda mwena abali South Africa n'abali Uganda tebana mwekuuma obulwaire buno kawumpuli yagwira ono tiwa bulido era nsaba Kibumba abanirire mwena yemuli kumpi yonna Bannayuganda gye banoonyeza ensimbi ebintu byayonooneka enkya tudda n'abali mu mawanga amalala. Bya Robert Mutebi, Salt TV, Omunnyo. Robert Mutebi na mwena bannange abakubiza abasoutira Senkubuge mwena batumidde naddala omwami Pastor Bugingo sebo kutumidde kansubire nti nno muli bulungi saidi era katubasabire Mukama Katonda abasaasire.